Minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi yakwatibwa ku lunaku olw'okutaano lwa Ssabbiiti ewedde n'atwalibwa ku poliisi ya Kira Road wajjiddwa olwaleero okutwalibwa mu kkooti eno ewozesa obulyake n'obukenuzi Kololo mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Herbert Asiimwe ng'ono amusomedde emisango ebiri okuli ogw'okufiiriza gavumenti ensimbi n'okwekoba n'okutwala amabaati g'abawejjera abakaramoja. Acquired as a result of loss of public property, an offence under Section 10, subsection 1 of the Anti-Corruption Act. Have you heard? Your Worship, Have you understood? Your Worship, I have understood. What do you have to say as an answer to these allegations? Your Worship, not guilty. Wakati mu kkooti eno ebadde ekubyeko abantu, Minisita Lugoloobi emisango gyonna agyeganye nga bwe gimusomeddwa kyokka ng'alabiddwako ng'akulukusa Amaziga. These allegations. Your Worship, not guilty. A plea of not guilty is entered against you in respect of count number 2. Omulamuzi amusomedde nga bwe yaddira amabaati olusanvu okuva mu yafeesi ya Ssaabaminisita agalina okuweebwa abantu b'e Karamoja n'agagabira ab'eŋŋanda ze ssaako n'emikwano. Bayine Moses omuwaabi wa gavumenti mu musango guno agambye nti okunoonyereza ku musango guno tekunnaba kuggwa wabula bannamateeka aba minisita ono nga bakulembeddwamu John Issa Abirye basabye omulamuzi okuyimbula omuntu waabwe kakalu ka kkooti era nga babadde baleesa bamweyimirira 6 okubadde Nayigaga Maria omubaka wa Palamenti ow'e Namutumba District, James Kakooza omubaka wa Palamenti ya East Africa, Kefa Kiwanuka omubaka okuva e Kiboga, Joseph Muvawala Katuukiro wa Busoga ne Karangwa Moses ssentebe wa NRM Kayunga District era ng'ono ategeezezza nti omuntu waabwe yamaze ekiseera ekisuuse mu kaduukulu ka poliisi bw'atyo nti abadde yeetaaga obujjanjabi. Kyokka omuwaabi wa gavumenti akalambidde ku ky'obutawa Minisita Lugoloobi bbeiro ng'agamba nti okunoonyereza kubadde tekunnaggwa era ekintu kkooti kyekkiriza. Your Worship, I've explained the duties of the church before that concern. And it seems to have understood that he must ensure that the applicant appears in court by his well. Bw'atyo Minisita Lugoloobi gye bikkidde ng'asindikiddwa ku alimanda mu kkomera Luzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwokuna omwaka guno okuwa akaseera omuwaabi wa gavumenti obudde okwekkaanya obulungi ebyapa by'ettaka ebireeteddwa oludda olwa minisita okusinziirwako okumukkiriza okweyimirirwa. Authorities cited by the parties. For this reason, the ruling on this bail application is reserved for 20th April 2023 at 12 noon, and in the meantime, the accused person is remanded to prison and shall be returned to this court on 20th, which is a Thursday of this week. Today is Monday. On Thursday at midday, he will be returned for a ruling. Allegation of heresy is something that should not be taken lightly. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV.